kuva tutandikira ekyomega wakijjeeyo nakijjeeyo kyekijogera entuufu kalonko oyo okujogebwa n'okumanyirwa abayimbi mwana wattu waliwo ensonga ku lwaki Katonda yanyiiga n'agoba malayika yali asinga okuyimba mu ggulu n'amala n'afuuka Lusifa abayimbi bonna ba Lusifa kubanga omuyimbi agonda amajja olumala kasatani okusolooza ku ssente n'azirako n'amanya nti omugaati gujja abandi obula ajja bula kufukamira na kuyonka bigere kasita omusayiningisa n'atandika okulaba bwe ziva kati omuyimbi ng'omega yandibadde atuuka ku levo y'okumanyiira omuyimbi yajja e Kampala nga tasobola nakwesaza luguudo gwali omulabiko nga alina waasala e Kampala tasitayina okategedde omuyimbi nga tolina wadde capacity eyeeta wadde kampuni ey'ebibiriiti ekusponsoring gomanyire promota kuposta kuliko ba sponsor bameka yakumanyidde atya kati omuyimbi obuzibu bwavudde ku ssente omuyimbi kasaya atandise okusolooza ssente eza tickets ezirina okuweza promota ng'azizibika nfuna nejjo juzi video eri yatabudde yasembyeyo ngenda gibawo kujja kimbowa ngagenda amuwa ssente eza tickets so kyokumpeereza ssente basirika ssente nzibabanjiriza ennaku mmeka kakana bante eri 7,000 kuki kali nalabye manager wa Vevenga ng'agamba mbu promota yatugambye talina amutu muweeyo mumpeeyo kuzange ate endagaano yange nayo egamba nina ssente zenina okubasasula nga sheewedde ezo nyiza obutazogera kati for confidentiality kubanga ate waliwo ekiyinza okunkwata mu mateeka osegeera naye tewaliiko nti nayino zibawa kashi nti sizibawanga segedde omuyimbi ekirala ekyamutabudde yasinkanye Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo ne manager Beta naddala Beta oyo manager wa Kenzo tebanjagala era bo balina mission ya kusula ba promoter nakulaga nti fe tuli babbi ebigambo bye baakutidde omuyimbi byonna omuyimbi olwabudde mu meeting yaabwe yatuusa ataabuka gyendi mbwegala kutandika rehearsals agala kola rehearsal za mwezi rehearsal kalo lunaku lumu tusipenegera kala allowance wa mitwalo 45 ng'ate olina okukwata million 10 osasula abagenda okukuba abo bennyini katuka kanenga sebo ayagala spending almost million 15 nzoko wali okuyomba ennyo ku group oba ku WhatsApp so wembaliza admin mwe namba muting nga tetukiziba kukola ki so bwe nakikoze ekyo okustoping at least embeera eyinza okuddawo enzibu ye group ya delete kati yavudde mu group ne deleting kati gomanyire gwegoba otya kati ngeri gye yeegobye kati yeegobere ddala agenda akoli yeekolire concert kubanga singa yabagambe mujje ne promota wammwe wabalina wabali commending ati mugende wagundi negundi ajabba wayo ku kasente mafuna kyandibadde kifuna kituyamba kulaki yayiseeko pate emu nabana akwetondera pozi katadda mu kwata 10 wadde n'ekimu ate nga sigenda musasula abagenda kuyimbira bwereere ati kubuulidde mazima katotegere promota amaanyi ge